Olusizo otya mukwano gwange ali ku AKTV. Mukwano gwange nkulamusiza nnyo ne nkwebaza gy'okedde okubeera ng'okazana najjo. Munnange yebale kuuma atakumira mpeera. Tugenda kuba tutunulira ebintu bingi olunaku olwaleero gye bukeeredde. General Gaddafi ono nga yali bodyguard wa Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimbuddwa. Tugenda kuba tulaba obulumi bwe yayitamu, okutulugunyizibwa, ennaku gye yasanga abantu be yasanga eyo mu safe house, abaali baavunda, abaali babonyezebwa, abamu baafiirayo. Bina tugenda kuba tubiraba olunaku olwaleero. Mukwano gwange ali ku AKTV. Mu ngeri y'emu tutunuleko na Sudaani bukedde butya, embeera eri etya, abantu baweza abaakafa kubanga jjukira abantu bano bakubagana enkya n'eggulo. Obutakkaanya obuli mu National Unity Platform bweyongedde, wadde nga NUP nayo nga yo etaddewo amateeka amapya. Byonna tugenda kuba tubiraba olunaku olwaleero. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okutuusaako embeera nga bweri. N'obuwombeefu kusaba vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo ng'oli mpya munnange, naawe subscribinga ku channel yaffe mukwano gwange. Tutambulenga ffenna mu mawulire gaffe, obeere nga togasubwa. Nze AK Master nsimbudde. Olunaku lwabadde lwajjo bw'atyo General Gaddafi ono ng'aliko bodyguard wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yawambibwa. Era ono awezezza emyezi 2 ng'ali mu kolokoonyo. Wabula olunaku lwabadde lwaggulo ekawungeezi ono yavuddeyo n'attottola akawonvu n'akagga. Mukwano gwange engeri gye yatulugunyizibwamu, yawambibwa abasajja nga bali mu drone, era nga bulijjo enkola bweri ey'abantu abalala bawambibwa ne drone. Ono agamba nti mu kumutwala bamuyisa ku Northern, era yakwatibwa ng'agenzeeko mu ghetto. Naye okukwatibwa kw'ono wasooka kubaawo mukwano gwe eyakwatibwa, era ono yatulugunyizibwa nnyo ng'ekimukubya alina okubeera ng'ayogera General Gaddafi wa gy'abeera, wa gy'akolera, era bannamateeka baali balina kubeera nga bamufuna batya. Kale kino kyaleetera omukulu oli yasooka okukwatibwa okubeera nga tamanyi General Gaddafi gy'asula, era yakubwa nnyo, yatulugunyizibwa nnyo, yayimbizibwa endubaale. Wabula mu ngeri y'emu ono yabagamba ekigambo kimu nti mu ngeri gye mwankwatamu era y'engeri y'emu gye musobola okubeera nga mukwatamu General Gaddafi, kubanga ekyamazima simanyi gy'abeera, simanyi gy'asula, muli baakunzita bussi. Okumutulugunya kwagenda mu maaso n'okubeera nga abonerezebwa, wabula abakuumaddembe baasalawo ne baga nti akatunoonye omuntu ono tumwefunire. Era ogenda okakananga General Gaddafi nakugamba nakolera akatambi wano nti yasangibwa ku luguudo lw'e Salaama, bw'atyo n'awambibwa abantu abali batategerekese, era bwe batyo bannamateeka basooka kubeera nga beegana nti be bamulina. Naye ono yavuddeyo n'annyonnyola ng'ali wali ne His Excellency Makage Emagere. Mukwano gwange ampuliriza, abasajja baatulugunya omusajja. Ono agamba nti baamutambuzanga okumujja ekireka bw'abanga agenda kubeera ng'abuuzibwa ebibuuzo, era mu kubeera ng'akwatibwa bwe yatwalibwa tiyasooka kuteekebwako kakookolo ng'atwalibwa ng'abalala bakola. Era baamubuuzanga ebibuuzo, osasulwa ssente mmeka okukola omulimu gw'okola? Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine akuwa ssente mmeka? Era ono yabagamba talina ssente zampa, nze wabula ye muntu gwe nzikiririzaamu nga ye. Ne bamugamba olina emisango, mmwe abasala ewaya z'amasannyalaze, musala ebikondo by'amasannyalaze, okubeera nga mukyayisa gavumenti n'okubeera nga mugiteekesako obukyayi. Ono mu mboozi ye eyabadde enyiikaavu nga mu butuufu ekwasa ennaku era ng'omukwati w'ekisa. Agamba nti yeegaana, era n'abagamba nti muleete obukakafu obulaga nti nsala emiti okukyayisa gavumenti. Ne bamugamba ekyo si kye kyokka ekikukwasizza,
n'ebirala ojja kubitegeera ng'otuuse gye tulaga. Era ono agamba yeetooloozebwa okuva ku Northern Bypass ne bamutwala ku Martin Road ne bamutwala ku Mawanda Road ne bamutwala e Kololo mpaka ne bamutuusa ku Ssemwayi. Emboozi ye yabadde ajoogera nga munakuwavu. Era ono yabadde ali ne munne eyasooka okukwatibwa oli gwe nakugambyeko, gwe baagambanga nti yogera General Gaddafi gy'asula, munnange nga amatama ntengo kuba yali tamanyi gy'asula. Era ono yannyonnyodde n'agamba nti abantu 10,000 be basangibwa eri. Era waliyo n'eyafa omuzeeyi ow'e Kaseese. Ono agamba nti badde babawa obuugi nga tebubamala, era lumu beekalakaasaako ne bazira obuugi baali babawadde kubanga kwalinga kwoza mu kikopo era nga abamu basigala tebafunye. Era ono agamba nti abasajja baamukuba ne bamukuba mpaka kubeera nga awulira nga aweddeyo. Era onsonyiweko mikwano gyange. Era ono agamba nti lumu yabuuzibwa, era mu kubuuzibwa baabatunuzanga ku bisenge, bakutuusa n'otunula ku kisenge oleme kulaba mu feesi omuntu ono akubuuza. Era ono yagambye nti lumu yakyuka by mistake naye nga teyali tatunulidde muntu amubuuza. Kale nno ne bamulaba ng'akyuse ne balowooza nti yali atunulidde bo kubabuuza oba kubamanya mu feesi zaabwe kubanga tebaagala muntu n'omu abatunulire mu feesi kubeera nga abategeera. Kale ono agamba nti kino kyamukubya ensambagere mu lubuto, ensambagere mu mbiriizi, ensambagere mu mugongo. Era ogenda kakkana omusirikale ono yamukuba yalaba tekimumalidde n'akwata akabulooka kali kakulanga tayiroozi n'akazinga mu kombati ey'amagye n'asooka kamukuba ku mutwe emirundi egyawerako. Era ono agamba yagwa wansi. Okugwa wansi n'awulira nga mu butuufu takyetegeera. Wabula agamba yajjirwa endowooza n'agamba nti bwe kuba kufa olwaleero ngenda kufa n'omusajja ono, kankyuke mwambalire. Naye omutima ogumu ne gumugamba tokikola kubanga ne mu kumukwata baakuba amasasi emabbali okuliraana waali wennyini naye tegaamukwata. Ne bamutuuza wansi ne bamussaako empingu ne bamutwala. So yajjukira abantu be baalese waka be yaleka emabega ab'okulabirira n'agamba sijja kukola kya busiru. Era ono agamba yatwalibwa n'addizibwayo mu kaduukulu ne banne, naye ng'agamba ekiri eri gwakirabyeko gw'omanya, wabula oli bw'aba kikunyumiza bunyumiriza oyinza okulowooza nti firimu. Agamba nti okubonyaabonya kuli ku Ssemwayi. Agamba nti okutuntuza, okukooza akajiri nti bangi baakubwa dda amagulu, bangi baakubwa dda mu migongo nga obatunulako omusaayi gwetukuta dda, kyokka ng'ate eddagala tebabawa ery'okubeera nga babajjanjaba. Era kyova olaba kuliko muzeeyi omu ow'e Kaseese, ono yafundikira nga afiiriddeyo. Era ono yayongeddeko n'ategeeza nti ekiri ku Ssemwayi tosobola kubeera ng'okinyonyola omuntu okuggyako ng'oli yeetuukidde. Obusenge bwe bulinga obusenge, okubuuzibwa kwe kulinga okubuuzibwa, naye nga byonna ekikulu mu byo kuteeka bantu bano mu kutya, kubateeka mu kutya. Era ono agamba baamugamba nti gwokkiririzaamu Bobi Wine kati aliwo essaawa zino nga tukulina nga tasobola nakutaasa. Aliwa ajje akutaase kubanga ddala gwokkiririzaamu, aliwa akutaase. Kale nno yannyonnyodde embeera gy'ayiseemu ng'ekaabya amaziga. Mukwano gwange ampuliriza, eyo no ye Uganda yo, nange mututambulira. Era yo demokulasiya General Museveni bwe yalwanirira mu myaka eyo egy'ekinaana. Biri eno beekunyumidde, nkusaba ogimpera ekigalo mukwano gwange ampuliriza, era nkusaba subscribinga ku channel yaffe tutambule nga ffenna mu waka waffe ow'omuntu owa wansi. I sign out for now. Nze Eke Masa kutimbe gagadula Eke TV. Bye bye. Mukama Katonda
akuwa ekisinga obulungi era akumpera ebirungi ebikira obugulu obw'eggongolo.